Alright, ITV Uganda, thank you so much for watching. Wade is my name. Yonaje musinziro okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Lunaku lwa kusatu enaku z'omwezi 13. Tukyali mu lockdown. Tubuzaayo enaku 5 tulabo baba tusumulula basumululako abamu oba kina agenda nga bwe kiri but ba trucker drivers abalwadde beeyongera. As we speak now, tulina abantu 126 confirmed cases as a nation. So to esabye, let's be home. A lot has been going on bingi ebigenda mu maaso mu entertainment industry. Era nga bulijjo ne muganda wange Abudu yekolera music analyst. Tugenda kubanga tuyitaitamu mpola mpola. Ebintu bingi over the weekend, it was a Sunday. Omukulu His Excellence Bobi Wine eranga MP Wechadondo East yakola one of the most successful online concerts in Uganda. It is the best so far in East Africa. It is so far the best in Africa. Tukyala bani akyamusinga nenga yalina nearly over 30,000 people were watching live. Agenda okumaliriza nga over 200 people have watched, over 200 views, 200,000 views, which was a very, very big milestone. Abantu banji bavaayo ne bawa endowooza zaabwe nenga kansoke ne muganda wange yekolera ababuuzeeko tulyoke tugende mu maaso. Aaron Bobo on camera, Abudu yekolera. All right, bana bama. Ugamba otya taata? How is it going? Yekolera obulamu bulungi mwe mugamba mutya abantu bange. We tuli kansubire nti buli bulungi quarantine batwala mu malidde sana. Yeah. So Chameleon, Bobi Wine yalina concert, online concert ku Mother's Day ku lunaku lw'aba maama mu makage magere. Yes sir. According to me, he had one of the most successful online concerts. Yeah. Abantu abakunukiriza emitwalo 3 baamulaba. Simanyi oba sheyo wagiraba? Yeah, najiraba. Of course. Wachiraba otya? Let's look at Ugandans that have had concerts. Eyasooka yali omulangira Ssuuna. Najja n'akikola. Chameleon n'akikola. Navio n'akikola. But mu bonna tewali yalina abantu. Chameleon yalina abantu nearly 13. Balinga batawera. Anti 12 ne bambukamu ne bakka. Bobi Wine yabadde n'abantu emitwalo 3 bwe tuyinza ebiri kasanvu kwesa ebiri kanane ebiri kenda babadde awo roughly when we round off give emitwalo 3. What does this mean? Doesn't it show nti waliwo gap enene nnyo mu buwagizi? What does this mean? Mu bakompetita ba Bobi Wine, Chameleon, Bebeku, kino kitegeeza ki? What I can say, Bobi Wine no lwalero talina competitor. Era leero anabakubira mu vibe ya njawulo. Bobi Wine talina competitor. Ali yekka. Kirizo bakola ki? Gana. Wabula njagala okumwebaza okuteekawo ekintu ekyenjawulo oba okumuyozaayoza kankiite kumuyozaayoza because Bobi Wine muntu abeera busy olunaku lwonna eno parliament n'abakyaliko ebyo eno ne mumukuba simanya blogger we yalidde abakyaliko ebyo ate eno parliament billioni 10 abakyaliko ebyo ate eno kino bwe kiti so kati ngogenda okwetegereza nga bambi obudde bwa show abeera na butono oshajeera naye bw'aba yasobodde okukola ekintu ne kivaayo kityo ate mu credit y'amaanyi but nga tetulina praising nnyo Bobi Wine ate saagala nnyo ye Nubia tumutwalire nnyo mu nkwawa because eva we are talking about Bobi Wine. Bw'ogenda n'owetegereza YouTube channel ya Bobi Wine ennyimba ezisingako bali nani? Era Nubia talina YouTube channel, which means naye abawagizi be bakuŋŋaanira ku YouTube channel yani eya Bobi Wine. So naye tumutunulemu tetutunuulira muyimbi sekino. Let's look at because abo bagayi balingana ddyo omani Baredi and Weasel.
So let's look at the concert. Sound, lighting, performance, dress code. Tutandikire ku sound, yeah man, tutunulire stage performance, tutunulire lighting, tutunulire dressing code bayambala batya. I want us to start with the tutunulire sound yokusookera ddala. Sound yakolebwa ndoza Pade Kaywa, Pademan, yali clear. Kim XP nakola ku kifaananyi ya Vince Musisi ndoza yali ku kamera. Then ndoza aba designing omukulu kyabulamu ate okubula mukuti kyanyumira omanyi onsabye endowooza yange buli kimu kyali clear naye ndowooza aba designing omukulu tekyavaayo bulungi. Tekyavaayo bulungi. Let's look at the really core message. Solid band ogiwa credit because balive zonna bakuba bulungi. Buli kimu kyali clear ku Bobi Wine era oyinza okugamba nti oba kyalina kivulu nga kiri oba busaabala oba owa n'abantu batudde. So yawa abantu ekyo kyennyini ekijja mu data waabwe. Yes, because Bobi Wine akimanyi bulungi kuba amanyi omuntu wa wansi nti olwaleero mu Uganda okwefisizaawo omuntu agula data nga awammanta n'emmere kitegeeza akwagala nnyo. So olina omuwa ekyo ekijja mu data we mu kwerekerezaako onfuna. Okay, awo nyini we want to look at abantu abaze bakola show. Chameleone yagikolera mu Ddiiro, Bobi Wine yagikolera mu Wakawe wabweru, gundi naye yali wabweru Omulangira Suuna sijjukira wawe yali nenga something went. Should we say kino tekiwalirize Bebe Cool naye okugezaako okwagala okukola kyekimu nga lockdown tenagwako aleme kusemba nakyo? Still tekiba kibi okoppa banno kubanga fenna tuliwo kubeera byakulabirako ate fenna tuliwo okuyigira ku balala era bwakikoppa temumuvuma kitegeeza nti oli kye yakoze owammwe kiba kirungi nono wa side eno yakikoze eki yakisiimye n'akikola. But bannayuganda simanyi ddirwe mugenda kwawula abantu babiri Bobi Wine, Bebe Cool. Olwaleero nze munnange nno ng'ovudde ne ku bya music nalowooza nti opposite ya Bobi Wine yali mu 7. Naye ate bannayuganda balemezza Bebe Cool ku opposite nti buli Bebe Wine wabaako kyakoze musically or politically munnange baddukirawo ku Bebe Cool. Can your artist even oshegeera can your artist even even oshegeera oba so atenga bagamba Bebe Cool Bobi Wine yamuleka nnyo nange kyenzikiriza naye bw'aba yamuleka nnyo lwaki Bobi Wine lwaki muwa Bebe Cool mention mulinnya Bobi Wine? So kyetwandibadde tukira bw'aba tabasiiwa lwaki muyetakula? So chenyizo babo right now what we would be looking at since President Museveni naye muyimbi yes twandisabye live ya President Museveni tulabana abantu bameka ekulu tubireke tugambe twagala sevo twaligaye ne seva jatu wanadharapu walonekana akayimba ke yakola ne bala mbakaita batya bakaita batya nkera bide so twalisabye na yajja atuweyo ka concert not Bebe Cool yes kubanga ye ali mu kiti ali eri wawene kamiriwe then ne Bobi Wine so abakulu n'abakulu naye mulemeza Bebe Cool opposite ya so Bebe Cool kati baba mu competition ate mugamba talina kyali omuntu atabasiiwa lwaki mwetakulira. If Bebe Cool is in competition right now bayimbi kibavuganya nabo bakingisa Kamili basigala bokka mulijja Kamili then ne Kenzo najja neyenyigawo era yensonga lwaki Bobi Wine bwagenda mu byobufuzi bano basika nnyo Kenzo bamuleeta adde wali kubanga Red and Weasel by then bali tebakyasobola Kenzo ndowooza kati wali awo asobola ddala okutuula awo nga bwe mbadde nkulaga nti Kenzo oba osanga asikire Bobi Wine bwe bo baagala basatu seetwalemu babeera awo ya so mulijja eyo Bobi Wine yagivaamu yagirekamu Bebe Cool Eddie kubanga okumanya nno yavaawo n'abali wagira olusi Bebe Cool musically
oba Chameleon musically ate Bobi Wine we yagenda eri ne bagula endowooza zaabwe nti oba banyigirizibwa kati ate ne beesanga abaali bamuwagira politically nga bali eno mugagamiro Millionaire naye nga bawagira Bobi Wine politically nga musically yabasikira ki dala because luli tebamuwanga matu kudda kuwuliza ku buyimba nga ghetto obulute butwawula n'endala ezikwata ku muntu wa wansi kakati ate Bobi Wine we ya representing endowooza zaabwe ne baddayo ne weesanga nga ne mu fan base z'abano yajja n'ababbamu abantu kugana afuukira ddala class nene. Still on the same issue, some people bapostinze ne bagamba omusajja atufumba. It was a recorded show. Okay, it wasn't live. Abamu nga bagamba omusajja kye yakoze whether it was live or not kasita abagira babadde live as simple as that. So in your good enough gwe yagirabye wabadde live mu mbeerayo oba yo yabadde live olabe yabaddewo kuba Bobi Wine yasoose giteeka ku YouTube channel yagitaddeyo oluvannyuma it was streamed on Facebook. Do you think it was live or it was pre-recorded? Shot yabadde live nenge yo si ensonga oshe kasta ya premieringiddwa era mu bufunze ebeera live neraba yosebo sho bagikutte kiro babadde batulaga ne rehearsals tonsima nnyo kunnyingira munda osegeera kunkyaya abantu but the fact that shot yabadde ki live naye kasita abantu bagiwadde mu ngeri eriki ntegeerekese live kyenyiza okugamba nekyo tekijjaawo nti ezo views zeyafunye kuba views zo zabadde live because video yabadde premiering wa buki teyabadde bubeezi nti yaleese video n'akubaawo nenga yali recorded si lwakuba bunafugwe eno poliisi ya Museveni omanye efugwa muntu era nawulira ne kwolwo ekiro lwe baalaga nti egenda kubaayo show bagenda kumba omulenzi yagikutte mabega yebakuba ekimmooni akakalenzi kagezi nnyo tebayinza kukasobola naye nga shot yali. So the show was pre-recorded. Yeah. Just yayagala kuteekawo mbeera naye nga ne bwe kitaali badde ekyo yali asobola gikola live naye olw'abano abatofuga yensonga lwaki teyagikola ki era abantu abakeera ku machane mu criticizinga Bobi Wine simanya teyakoze show live simanya bula ate mumwongera mayinja olw'ensonga yazannyidde ku gavumenti yammwe omulundi omulala. So yakibala n'agamba bano abasajja kambagambe nti ngenda kukola Sunday poliisi bwe bajja nti Sunday bagenza otuuka basanze ennyumba ng'omusota gwadduse dda nga bali mu nju nabo bali mu kweraba. Onsanyudde perform yabadde ayimbira abantu ng'ali mu nju. So on the same note full figure yavuddeyo n'awanda omuliro mungi n'agamba one mwana simanyi lighting musajja yakutte bu disco light obubeera mu lodge n'abuleeta n'agamba Bobi Wine si muyimbi n'obyaniri y'omuyimbi n'agamba Bobi Wine kikolima eri Uganda baagala kutunda Uganda Bobi Wine musiyazi he talked a lot. I believe him wabiwulidde byonna nabiwulidde full figure yayogedde. What could be your take? What is the problem between full figure and Bobi Wine? Lwaki agezaako eri yavaayo katugambe bwali bufumbo ne bumulema n'agenda n'afumbo. Omanye kyenyiza obbaga kyekiri kyegambye omuntu atakusiiwa lwaki oba weetakula oshegeera olaze Bobi Wine is nothing Nubia ye muyimbi okay tukkiriza then lwaki mu statement zo soosa Bobi Wine lwaki tosoosa Nubia bw'oba oyogera ku kangambe Papa Sidi ne Chameleon no soosa Chameleon nkiza Chameleon ye muki ye munene olaga Bobi Wine kikolima eri Uganda munaye no ate gwe ffe tulabanga ekikolima because you are talking nonsense every day toina cha magezi chova yogera nonsense obera mukuvuma abantu munange ne kitali kirungi shegera so chanako nti omuwala mama oyo muwala mama presidential advisor atenga asobola tula wano ne mumutunuza mu kamera zammwe nabako kyagambe gwanga
naye nga taswala gamba muntu nti musiyazi nabagambako nti omukazi bw'onobebwa bbaawo munange tolaga nsi nti abadde tamalaako naddala nga muludduŋŋanye mwenna muzadde n'abaana kuba naye lwali kwabya oba ojja funa obuzibu bw'amaanyi nekirala kikyogambye awo Bobi Wine blabla Jennifer nze ndowooza anoonya attention omanyi Bobi Wine oyo mumulaba ne bwakuwa mention ebeera hit bwakwogerako kakati naye tuyinza omunenya ng'oluusi anoonya ka mention ka Bobi Wine mukazi wattu ng'atobye nnyo funa ka mention okuva ewani ewa Bobi n'okuva lwe yavayo tamwogerangako talina nsonga lwaki amwogerako olw'ensonga gwani weewaawo bwe wali nga jenbenawe kino ka nkibagamba oyinza okuba mukyala wange ng'oli wa mugaso bati bwe tumala okwawukana n'ogenda ng'okola bu interview okola bu posti obunvuma bwe mba sinakwanikula soka kwebuuza whomayu because osobola okuba n'omukazi naye ng'okimanyi she is nothing okujjako okubeera mama w'abaana naye nga she is nothing eri eggwanga oshegera ekintu ekyo so should we say Full-Figure was nothing to the struggle? Yes, weewaawo bwe yaliyo yali alina kyagattako omanyi kati no kangaze ku kampani kampani ngeye agase kalala bw'oba ogikolera oba olina ky'ogigattako kati bw'ovaawo kampani esigale yatambula kampani eri firinga yo absence okitegeera so terina kyejja fiirwa so Jennifer bwe yaliwo yalina kagattako naye bwe yavaawo talina kye yatoolako Jennifer nsobola omuyita Kamunyera people power yali keeki Kamunyera bwe kalya ku keeki ko kakkuta naye bwe kagivaako esigala nga bw'ebadde toyinza nakumanya nti Munyera yalidde ku keeki awe tuli. All right, ETV Uganda, thank you so much for watching wherever you watch from. Abaganda banga batulabanga muri Saudi Arabia. So many people watch from Saudi Arabia. Many people are watching from Qatar, UAE, United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Alain, Sharjah, Fujairah, Ras Al Khaimah, and everywhere. So many people watch from South Africa, all the states out there. Mwebale nnyo mwebalire ddala. So many people watch from United States, abali Canada, abali mu Europe, Scandinavian countries awo n'abaganda bange. Thank you guys for watching. Tusinzira Makindye Kampala Uganda ne tubona ensi yonna. Aaron Bobo ku kamera yabeerako n'akikwasaganya ekifaananyi kyolaba. Nenga ndine muganda wange Abudu yekolera tukyagenda mu maaso. So why is it that lwaki Full-Figure agenda mu maaso n'okulumbanga Bobi Wine n'okunyomolanga Bobi Wine atenga yavaayo oluusi tamunyomola lwakuba tamwagala anoonya relevance bw'oyogera ku Bobi Wine nse kuwa attention naddala ng'omuvuma because wano bwe ntula wano nempaana Bobi Wine buli omu kyaba nsuubiramu bwe muvuma otegeera ekyo kiwawaaza amatu so Jennifer ayinza okuba anoonya relevance ate n'ekirala gwe bw'okeera n'ofukako ku kkubo kikola amawulire kusinga omulalu lwafukako ze nandiroza nti Full-Figure okuvuma Bobi Wine tekyalikoze nnyo mawulire olw'ensonga omulalu okuvuma omuntu ku kyalo oba okuwemula tegaba mawulire so Full-Figure mulalu awedde emirimu. Okay, omukulu Amelia Nambala ne Mukunja waliwo ebigenda mu maaso buli omu alina engeri gy'asojjamu munne ababiri bano Amelia Nambala ne Mukunja babalaka ki? Nze ndowooza banoonya tuboogereko. Mukunja iyo strategy ayagala gikolanga bwe yakola ya Maureen Nantumi kumuleeta ku Sintu mumanye kati alowooza nti obubadde bwe yakozesa mu 2008 bukyasobola okukola mulembe guno. So tugambe nti anoonyeza Amelia Nambala kambaaka. Si kambaaka tereza Oluganda. Tosobola kudda gyota. Ayagala mukomyawo. Ayagala muleeta si mukomyawo yabaawo. Ye yali muyimbi. Ewa.
ewa yali ayimba teyali muyimbi byanjawulo being a singer and a musician byanjawulo tabanga wa Amelia musician n'omuyimbi enjawulo yeri enjawulo nti omu aba ayimba omulala aba muyimbi nawe osobola okuyimba naye tosobola kuba muyimbi Amelia ayimba tabangako muyimbi oba osanga alina okukola ennyo afuuka omuyimbi olowooza ekyo mukunja kyali mu kulwanako afuula Amelia omuyimbi naye teyeerabira tuyina ekigambo ekigamba kye kiddako osobola okukola obuvuyo bwo stanti ewedde nebiggwa ne tukubuuza then kati otugamba ki ebya Grenade bwe yakola bye yakola kati tumubuuza kyazzaako takirina so munange kola obubadi bwo ng'omuziki weeguli si bye bino nokola obubadi bwo omuziki tewali simanyanga ate oyimba kodi na tembere si polingi my dear sister toyina luyimba lwa Amelia nambala lwomanyi sizimanyi si musango gwange obutazimanya kuba oluyimba lwe lulina okunoonya luntuukeko nze sinze nina oddunoonya. Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Enaje musinzire okuba nga mutulaba mwebali nnyo mwebalire ddala. Let's go for a small break then tugenda kubanga tukomawo mbagalanyi.